beat. Nkolanga Kadaama. Ekinkozesanga Kadaama kubanga nakowa okudaga kati bwe sikole nalyawa ngate nina n'obuvunanyizibwa kulanga kalogoyi nebimele bampa bya filiji lwe banyize ne bakuba. Oyagala naawe okole ebibyo? Nange nkole ebyange. Si kirowoozo kibi jasirwa kuba nti mwana ebintu bino abazadde bye batulekera olumu tebinyuma kutunda. Ngenda kulekawo okwo. Kinyuma n'okulaakulanya bikulaakulanye naye ate tolina kyakukola. Kyonna sigenda kijjawo. Ngenda kulekawo okwo. Kyonna sisobola kitunda. Naye kati tusobola okufunako omukozi. Omuguzi ogambye mukono wa? Mukono kitale. Okay. Inakyali wange bwe ngenda okukubira awo bamuyita Kamugamba nyinyi ebintu by'amataka ebyo. Ngenda mukubirako. Mukono kitale. Tukikole kyanguwe kubanga ngenda mukubirako. Ndi mbwetaavu. Ati nze ngenda kugamba ekiba kyakoze eki? Kiba kifudde. Kinaavaayo. Kale muganda wange. Leka nkusabire okimalize naye abula. Okirwa omwagala olaba osaddaaka ekyobugagga muzadde wo kye yakulekera. Bukirwa oyo omwagala. Bukirwa nina kye namulabamu nze nga nze. Kyotaalaba mu balala kyotaalaba mu Jeeni. Jeeni tomwogera nako. Jeeni Roosi. Jeeni Roosi yennyini. Kamalidde obudde bungi. Kalidde ssente zo. Kalidde ssente zange. Takuwadde ka mu mpale. Kwegamba. Abayaaye we batyo. Naye ekyo kinyirira oba nkikuseemu. Ani Jeeni? Kakati olaba ezange zenjizo oyagala balye. Nze nina ez'oggaba ez'obwereere. Wanyinza okuba ze yagenda obubi. Nga bwe kiyinza okwangulira. Kati nga nze ojja kumbuulira we wayita nemeyitawo mpite ewalala. Otidde. Kanjira mbeera n'emirembe gyange gye mbadde nagyo. Naye kirina ebintu okiraba. Ye mukazi mulungi. Mukazi mulungi. Naye wa bbeeyi. Wa bbeeyi naye. Katumulekera abamusobola. Naffe tusigaze bye tukola ki? Bye tusobola. Kanneeweeza omumba ze nnaasobola. Kale. Neyanza kati ojja kuba ontegeeza. Kati nenda ngenda kukuba amasimu ago ngenda kukubira ku Kamoga. Kyemanyi naye ajja kugambako kuba ne baanaagamba tulabe ebinaavaayo. Kale muganda wange. Kale. Kevin. Wanji baba. Mbadde manyi olina kubeera ku ssomero. Ate kati okola ki ssaawa zino ewaka? Baba Noola. Ebyantuuseeko bibi ne bino ebigere by'olaba ndeese. Bibi. Ate kiki? School fees? Ate fees. Baba nze kankugambe. Byonna bye ngenda okugamba bampaayiriza. Ate wakoze eki? Baba. Twadde ku ssomero. Tomanyi nzannya omupiira nze. Twabadde twakamalawo tutyo omupiira mikwano gyange gye gyankase. Tugende nga tumaze jjukira ffe abaawangudde. Tugende tunyumirwemu bantutemu kiraabu baba. Wanji? Twatolose. Kevin watandise otoloka ku ssomero. Baba onansonyiwa naye si nze yabireese. Mikwano gyange gye gyavuddeko obuzibu nze ebyo sibikola. Kevin watandise otoloka ku ssomero. Baba, mikwano gyange gye gyantolosezza era bankakasizza nnyo tebagenda tukwata. Nendooza bagenda nakungulira soda baguze mwenge. Baba nze sinywa mwenge, banywesezza omwenge. Omusomesa simanyi gye yavudde. N'atukwata. Kevin ddaate wanywedde mwenge. Baba sanywedde mwenge. Mikwano gyange nze kennyini n'abagambye bangulidde amazzi. Era ne bagateeka ku mmeeza nze ge nanywedde. Baba nze sinywa. Wanywedde mazzi gwe. Nanywedde mazzi baba. Kevin saagala kunnimba. Ate omusomesa yatukutte. Ate yali amanyi omusango omulala gwe nakola. Ate nga nagwo saagukola. Bali bampaayiriza. Ate omusango omulala guliwa? Wakoze n'emisango emirala? Baba,
mikwano gyange gyennyini twali mu main hall ate nze ndi mukwano gw'abawala nkwatagana nnyo nabo ne baŋŋamba mbakubira 5. Okwatagana n'abawala Kevin wangi nno ki ekyakutwala ku ssomero? kusoma. Neshadia biki bye wakoze? Ate nakoze eki? Bonna ni kugamba ebigambo byo twateesa bulungi leme byogera. Kati Nora yazze na mukambwe ennyo angamba twagambye munnaffe twagambye waaki. Naye nga njukira bulungi mu kusembayo nagamba ne tubaako kye twogera. Kati nze wadde oyagala nkole ntya? Wabadde oyagala nkole ntya? Mane Shadia nze sikyakutegeera. Shadia sikyakutegeera tokyali oli gwe mmanyi. Bannange Pola, tulina okuyamba bukirwa. Nze nagenza olaba nga kino kinkakatako ogenda okugamba bukirwa mutaasa. Gwe ngaaniiwe? Nga mukwano gwange. Nze siri mukwano gwe. Gwali tosobola, tewasobodde genda mugamba nze nengenda ne mugamba. Munnaffe oyagala amanya atya? Tunaamuyamba tutya nga tategedde mazima? Yenna ayina essuubi. Ali eri amanyi smart boyfriend we sente ze gye ziri. Senga awo amanyi yemulimira ennaanansi era amuzimbira. Gwadde nsuubira nze kukola ki? Tulina okugamba bukirwa mutaasa okumanya amazima. Kati njagala kumanyayo ekintu kimu. Bwe wamugambye olwo buli kimu ne kiggwa. Bwe wamugambye wamutaasizza nnyo. Obuzibu wabumaliriza olw'okuba omugambye. Twali tulina sooka kunoonya tumuyambye tutya okumugamba tekirina makulu. Kuba olwedde baamubba ne bw'omugamba sitiru baamubba. Anti kati nze namugambye era yakitegedde era nategeera amazima. Kati kikakata kuffe omukumaakuma. Namugambye nandaga nti agumye nandaga nti no abivudde ko tekyawedde. Abivuddeko gomanyi kye kiyinza okuddako ng'abitegedde. Kati akagereko wayogedde ebyo ebigambo ebitali birungi gyendi kubaza feeling gye nnina nti asobola okwekola ekintu kyonna olw'okuba ategedde ebyo. Tunoonye ssente mu bwangu ddala oyo mwana tumuwe ssente addeyo ebweru. Ekyo kye wandiza oŋŋamba wandiŋambye kuŋŋaanye ssente ng'obudde bukyali tumuwaajjo okaddeyo. Twali twakyogerako nga tusazeewo butamugamba gwe noogera n'omugamba lwaki mba naye era alina okugenda ng'akimanyi aleme kuddamu kwonoona ssente. Tumuwa nti ssente omutegekeddewo mmeka? Nze mbadde muteekeddewo 800. Bane Shadia gwagagalitana n'ebigambo gwagenda ng'oyogera ebigambo bye tutayagala oyogere ng'olinawo 800 gigenda mukolera ki? Gwolabalamu 800 gigenda mukolera ki? Nedda kati olaba egyo 800 gye nnyina gye ngenda omuwa naawe oleteyo ezo olina ogenda muwa mmeka? Ezo zimumala ofuna passport kola biki kuddayo kukola kyogamba yakatumuwe ze yafiirwa twamutuma ozibawa. Oyogeddewo bimu ntandika wangambye mukwano gwo nnyo otandika okugamba twamutuma twate tulina mugamba ne tupanga byaffe nga twali tukyogedde ne tumuwa n'agenda naye kati tukirwako nnyo kuba wabyogedde walemeddwa okusirika ekyo kiwedde kati tunoonye ssente ekyo ekinaana kyo nnyabo kyoyogera tekigenda mmala yongerako okola ati kyakkadde kamu n'ekitundu nange nfuneyo kamu kitundu tumuwe obukadde obwo busatu asobole okugoba ku bintu agende mangu. Kyogamba ebintu ebigobako bekyetaagisa miliyoni 3. Kati ekinaana ekiba kitono. Miliyoni 3 at least kyabe ebintu bibeera bigenda kwanguwa. Oyagala dde mu biri bye twazunga nga tumala bbanga tulinda batuyite. Pola. Singa otegeera ensonga gye nkugamba. Ne anyway, nja kwetunula mu ndabe. Kamu kitundu. Nja kwetunula mu ndabe. Kuba wasazeewo byogera kati tewayi kyakkola tulina mulwanako aveewo nga tanneekola kintu kyonna. Akitegedde. Nenze yankakasizza nti talina kyagenda kwekola. Kati omanyi lwaki yagambye bw'atyo? Yakutunuulidde bw'ati nga byoyogera just njwanjwa. Naye linda kaanaafuna bulungi amazima nti simanya ssengawe teri yadde. Boyfriend we teri yadde. Ojja kulaba. Ojja nakwejjusa olunaku lwe wamuyita obimugambe. Anti kati ensonga lwaki nzize nkunnyonnyole tulabe tumutaasa tutya tukola tutya amagezi amangu okulaba nti addayo. Bw'ate tonnagenda bemugamba nga tewasose kujja. Anti nalabye nga gwe tetugenda kukkiriziganya gwe tosobola kukkiriza genda kugamba bukirwa kivola nze nagenze nganze nengenda ne mugamba. Ate kati kewamaze n'omugamba ebyo ebintu alina n'ovaayo ewaabwe gy'abeera afune ewalala kuba kati takyajaayo. Obuzibu bonna busobola otutuukawo ye n'atetta oba n'attasenga olaba amuwa obuto. Ekyo bukirwa takisobola kikola. Ekyo bikwa nawe olinga atamanyi bukirwa. Obuzibu Shadia oyina empaka.
ate kusoma ng'odda mu bakazi abawala be bakutwala ku ssomero nedda Nuula naye ate twabadde mu main hall mikwano gyange ne giŋŋamba nkuuma oluggi baleme obbasanga nze yadde akulanga bode 5 obudde abasomesa baleme obbakwata naye ate omusomese we yazze kata nange ne bankwatiramu era ne babiteekamu nange nabibaddemu saabibaddemu baaba era naawe wabibaddemu kubanga oŋŋambye gwe abadde akuuma ku luggi. Kevin, wagenda ku ssomero okukuuma bazza misango wagenda kusoma? Kevin, toŋŋamba nti baakugobye. Kyenkana bangobye. Kati mama wamugambye otya? Bangobye fees. Kevin, kyoba tokola tosaba maama ssente. Maama alina ebizibu bingi ebimumala era totawaana musaba 10 n'ekyo totawaana. Era zonna ddala zimusabyeko naye ate ebintu bye yanzizzaamu nalabye nga talina ssente. Maama alina stress ezimumala tomuteekako stress zo. Kati mba ngenda kukola ki? Ate ogenda kukola kyani yagambye ozze emisango? Kubanga tulina onnyigawo nawe olina okunnyigirawo ndabike nga siddayo kubanga bampadde suspe ya mwezi mulamba ngenda kukola ntya? Owedde nze nkusaasidde. Wabula kye saagala maama omuteeke ku stress. Maama alina ebizibu bingi bimumala era bw'oba osobola funa ekirala ky'omulimba kirala nnyo naye ebyo byonna by'oŋŋambye ojja namu ku bya pressure. Alina ebizibu bingi ate alina ebizibu byabukirwa kwegamba tateredde bulungi totawaana. Kati njiyizaawo kyawo mpanzeewo ki? Gw'omanyi ate ani yakugambye ozze emisango ku ssomero? Oba oddayo ku ssomero n'obeegayirira ne bakuleka oba ogenda kukola otya nze simanyi. Noola ky'oba ovaako kyekyokudda ku ssomero kubanga ye bangobyeddeyo ddala omwezi mulamba ogumanyi. Kati maama agenda bba agamba ki? Natudde lwaki? Era nina mugamba fees afazali wampa ssente ne ŋŋenda n'embeera eyo. Ewa njayiiya nze ng'omusajja nga mmanya omwezi gwonna nja kufuna gye ŋŋenda. Coconuts on the beat. Nkolanga Kadaama. Ekinkozesanga Kadaama kubanga nakowo okudaga kati bwe siikole malyawa nga temina n'obuvunanyizibwa. Kolanga kalogoyi nebimele bampa bya filiji lwe banyize ne bakuba nga n'omusala gulawo okutuuka. Madamu bosi emilimu wondetedde okikyawa kela nnyo ku makya kola butapowa ate n'otasima. Kolanga kalogoyi nebimele bampa bya filiji ekinkozesanga Kadaama kubanga nakowo okudaga. Bacunya Kadaama ne bavuma ne bakuba Kadaama musala baguma bakadaama.